Amanya gange ntibwa Kasujja Marcus nga ndi muyizi wa Kiyunga Islamic Primary School nga tugenda okukola ebibuuzo byaffe ebyakamalirizo ebya P7PLD nga ndi mwetegefu okukola ekibuuzo ekyo era nga ngamba abayizi bannange abalala bonna baleme kutya kibuuzo tugenda kikola Mukama gatuyamba tusobole okuyita bulungi nga nkubiriza abazadde bonna basobole okuleeta abaana ku ssomero nga lino erya Kiyunga Islamic Primary School n'abayizi nabo bajje ku lino essomero Mukama abakuume. Abasomesa baffe bebale nnyo okutusomesa ebintu bye tugenda okusobola okujjuza ku mpapula zaffe ze tugenda okukola ne Mukama atuyambe tuziyite bulungi tusobole okweyongerayo ku mutendera omulala. Yenze Simatima Haya Najibu nze omu ku bakandideti b'omwaka guno Kiyunga Islamic Primary School era nga leero ebadde edduwa yaffe twebaza HM waffe asobosezza ataddemu ssente ategese edduwa eno okuba nga tusobola okufuna essaala awamu era tusaba Katonda atuyambe tuyite ebibuuzo bino kuba bya bulijjo era nkubiriza ne bayizi bannange obutatya bibuuzo bino ebibuuzo byangu bya bulijjo wabula okwekkiririzaamu okutya Katonda n'okusetinga minds ebimu ku ebyo tuyamba okuyita ebibuuzo binene. Amanya gange Kibwana Kidde Jennifer Babirye anviiridde ku Kiyunga Islamic Primary School nkubiriza bannange abali eyo abagenda okukola ebibuuzo ng'agamba ebibuuzo byebya bulijjo tetubijja byebimu ku basomesa bye badde batusomesa era ne tutuuka ku mpapula zensuubira nti bye tugenda okukola ne batusomesa okusaako n'abazadde baffe abatuweeredde school fees. Muyizi wa Kiyunga Islamic Primary School bonna bagenda mu kiriki so mbadde mbasaba omugenyi obateme ng'enjogera yina kusawega ebyuma bino nze sirina kooti ziyita mukama wange naye nja kusaba kamange neyanze baŋŋambye nti essaawa bigere ab'Ekiyunga ŋŋambye seetaaga Allahu Akbar emikisa gyammwe egiri Ekiyunga gye mwansabira gye gyantuusa waggulu ku disitulikiti n'okufuna obwa DEO nava wano ogenda okubeera inspekita w'amasomero mu disitulikiti y'Mukono. Allahu Akbar. Basebe ne bannyabo munsaasire Ssebonalewo MP omukulu ono abadde eri nga batusika ebitogi n'ebifaananyi alabika abirina tubadde n'akafubo bwe tukavuddemu ne tukkiriziganya budget conference egende mu maaso naye olw'okuba waliwo presentation egenda okusooka agendeseemu mukama wange apresentinga ow'ebyensimbi ebiddako ffe tulina okupresentinga ng'abakulembera ebitongole ebyenjawulo muli education LFI n'ebirala konze kanfise obutakiika butaano waakiri ntuukeko mu bantu bange mikwano gyange ab'Ekiyunga. Bakadde bange nze nina ekirooto n'ekirowoozo Kiyunga ono tusobola omufuula ekyenjawulo. Bwe nali omwaka 2021-2022 nga nfisizzaawo obusente nateeka mu bajeti yange y'education ekizimbe kino obukadde obusukka 107 etuzimba wano. Olw'okuba nina amasomero mangi sisobola kubawa buli lunaku buli mwaka nina amasomero ameetaavu mangi naye tulina enteekateeka gye tukola n'omukulu w'essomero ne bannaffe abatukwasizaako okulaba nga tutambula mu bitongole ebyenjawulo nga bituvujjirira okuzimba kino ekizimbe ekyo kyagala kumenya kuba tekikyali neinginiya bwenamwitumako najja okulambula kino n'alambula na kino naga nti kino kiriko ndemudi tulina kukimenya kumenya
tuzimba kirala kubanga kikyasobola ate kwongerwako kuteekawo kirala. Njagala okubasaba mubeere bagumiikiriza nga tuzimba essomero lino, tekemu obugumiikiriza naye ate era tekemu n'omutima omugabi oguwaayo nga gavumenti nga tukutteko ku kisoboka, ate naffe ng'abasiraamu ng'abatuuze olw'obulungi bw'essomero lino n'abaana baffe naffe tusobola okutandika okukwatako ku bitonotono insha Allah. Basebo ne bannyabo, omukolo guno gwa kusabira baana baffe, sijja genda mu birala bingi naye gwa kusabira baana baffe. Nze ndi mutuuze mu kyampisi ate nga muli bakadde bange beebase wali enamasumbi Kaseenene ow'omugenzi Ajali Sikala Sekujja, ow'omugenzi Ajali Sikala Sekujja balooya mujja kubeera emirimu egy'enjawulo. Ekyo musobola okukibeera senga ebintu mubikwata mu mitendera ate ne mubituukiriza mu myoyo gyammwe. Allah ajja kubakwatirako mubituukirize. Edduwa eno gye tubasomera olwaleero ya Allah kubakwatirako ku kigezo ekisooka mu bulamu bwammwe. Biri byonna bye mukoze okuva mu nasale okutuuka kati ebibadde bigezo. Kino kye kigezo ekisinga obukulu kubanga kyamutendera ate okujja okujulirwanga emyaka gyonna gy'olimala ng'osoma ate gy'onoomala ng'oli mukozi. Mu kaseera kano fe abaasoma P7 ebiseera biri tebatubuuza ebbaluwa ya P7, naye kati tubuuza abaana ebbaluwa ya P7 eriko ki. Oba wakola bubi oyinza obutagenda kukola mirimu egimu. Twagala kubakwasa Allah abataase abayambe olunaku lwokuna n'olwokutaano nga mutudde mu bigezo. Allah abakwatireko musobole okujjukira ebyo abasomesa bwe basomesezza. Basibo ne bannyabo, abaana bano bakwatibwako basomesa. Njagala kwebaza omukulu w'essomero ne sitaafu ye nti mutukoze bulungi ekiyunga. Omwaka oguwedde mu bibuuzo bya PLE 22 bimaze tupidde bulungi ne 220 oba 221 tetwakola, twakola 220 kiyunga mu masomero gange gonna gentwala nga petrol ow'abasiraamu. Kiyunga Mukono district yasinga okukola. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kubanga sijjukira oba yalinyusiga emikuredi Headmaster ajja bibagamba naye nga mwakola bulungi. N'olwekyo nina obukakafu yabasomesa bulungi naye nga twongeddeko netuwa okubakwasa Allah. Ono kuba yantwala eka ate nantwala na wano ate nga mukama wange, kubanga budget conference gyendimu bweva wano egenda wuwe ebintu abiyise. MP ankubira essimu ku masomero gali asatu, ankubira ku ssomero ly'Ennama, essomero ly'Ekiyunga. Kati otulowoozaako oti ne mugamba awunalero ndowooza nkyayi bale kuteekamu omutima ogwagala okukulaakulanya social services mu kyampisi ne kyawani wa PGA kojja wange nati simulabye sebo maama mwebale okukumaakuma abazadde bano bonna. Kiyunga mu kyampisi mwokka kati yesinga abaana obulungi 90 n'omusolo nningi. Kiyunga bwe ngenda mu disitulikiti yonna yinza okuba ninayo amasomero 2 oba 3 agasinga Kiyunga abaana. Kiba kitegeeza nti mobilization ya enkiiko ezifuga essomero lino olw'abazadde n'olwa school management committee mukola mobilization nungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abasomesa nabeebaziza dda abaana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera abawulize eri abasomesa bammwe, era nsaba mubeere bawulize paka ebibuuzo biwe ate ne bwe munaabimala era musigale nga muli bawulize eri bakadde bammwe
eri abantu abakulu bonna ate eri n'abasomesa bammwe bulijjo okubeera abaana b'omugaso mu nsi eno. Njagala kusemberayo basebo ne bannyabo okwebaza mwenna abazze wano olwaleero. Mwebale kujja ku mukolo guno era nkakasa nti abazze emitima gyammwe gye muzze nagyo gyakusabira abaana baffe kukola bulungi, ate tubasabire tuleme kuwulira ebintu ebiri mu masomero amalala omuliro gwakutte ekisulo abaana bayidde. Primary school yayidde emikono gyombi tasobola kuwandiika. Abaana baffe okuzannya omupiira kirungi, naye olwaleero ennaku zino zonna mukendeezeeko mukube eddiimuula mugenda kwesala kwetuma kuba muyinza okumenyekera eyo ate okufuna obuzibu nemutakola ebibuuzo. Nga mmaliriza njagala bwe bampita wano bampita n'omukyala yesaze mpite muganda wa meeting endala. So basaba ne bannyabo beebaza abaseeka mwenna olw'essomero okumyuka n'abasomesa mwenna n'abazadde n'abaana baffe, buli omu okuba ng'akoze kyasobola okuteekateeka abaana baffe. Ebigambo byange naddala eri abaana bigenda kubeera bitono ddala, naye mu bufunze ffe ng'abazadde ogwaffe tugukoze gye muli, ogwaffe tugukoze okuba kubateekateeka kubaleeta wano mu masomero. There is nothing more than that we can do. Ogwaffe olubengo olwaffe tulukoze, ate ne twongerako n'okubawanjagira n'okubateekateeka eri Mukama Katonda. Naye tekirina kukoma leero okubasibirira entanda. Bannange nammwe mwesabire muzuukukengako n'ekiro ku ssaawa ey'omwenda, bagiyita ey'omwenda. Bannange muzuukuke mulaajage Mukama Katonda awulira. Ate Katonda alina entondo baganda bange. Tuyinza okumala okusoma wano edduwa n'obeera weeyo abajja ne babalimbalimba ne bakwasa obuntuntu obutategeerekeka nti kano okateeka wano ebintu tojja bijjukira. Katonda alina entondo. Katonda tebamukatiga kati tumala okubalaajanira wano ewa Katonda wano tuwawa gwe kkiriza nti Katonda agenda kukola ki? Ebintu mubijjukire nga bwe mubisomye. Muleme kutuuka wali mu kibiina ng'otunula ngaasi. Mukama Katonda abeere ng'akusobozesa ebintu obeere ng'okola ki? Ng'obijjukira, ate bw'omala obijjukira ne ku lupapula obiteekeko. Ate osigale ng'osaba ne bw'obanga omaze okuwandiika oli anaakumaakinga aleme kubeera na kitima kibi, oba empapula zo zireme na kuwulira eyo. Awo nandooza mutegeera lwaki twetaaga essaala baganda bange, abaana baffe. Bwe wenywereza eri Mukama Katonda bakasa agenda bakulembera. Balina buli omu ali wano alina okuba ng'alina akyogeddeko wano kye bayita ambition. Ambition nkulu nnyo okuva kati ffe we twasomera gye myaka nga ngenda kukoza myaka 3 kukyanga ntula P7 9 3 12 13 zino certificate baali tebazitubuuza ng'ogenda mu secondary. Eno gye mugenda okutuula kati tokyasobola kujoininga secondary nga tolina ki. So this is your foundation. Mbalaajanira mbasibirira entanda bwe guba musingi, kati tuli mu musingi tuguzimba. Bw'oguzimba obubi ne gulagaya eyo oyinza gukomyawo oba ntugamba nti olina okuguddamu buto, naye mumanyi kyekitegeeza okuguddamu. So mbasaba mwenywereze ku Mukama Katonda ali namwe mwongeremu amaanyi. Abazadde b'essomero lino mbeebaza naddala aba P7 okuba nga mufubye okukola kye musobola. Abaana bano twaba basaba babeere wano mu kisulo ne twekwatakwata buli omu n'akola kyasobola okulaba, kubanga amasomero ga gavumenti mwenna mukimanyi
tegakkiriza tebafacilitatinga amasomero gano baana kubeera nga basola ku masomero naye ne mufuba ne mukola temusobola olw'obulungi bw'abaana bano nga bwe mbagambye nti ffe ebyaffe tubikoze eki ne mumakinga sure nti abaana bajja wano babeere nga buli kaseera benyololera mu basomesa bw'ava mu kiraasi ng'adda mu ruumu ng'adda mu kibiina ng'asoma era sebo headmaster tuli basiima nnyo naddala nze DE agenze naye okubanga essomero eritwalaganya amasomero gonna mu mukono wange nga liri wano ewange erya gavumenti sebo ndi musiimu era nsaba Mukama Katonda agira kutuwangaaliza. Nina amasomero mangi amazima nga kyalira n'ogendayo naye nga nawo tebakuzzaamu maanyi naye bw'olaba ng'olinayo alwana agenda engulu kubanga ino essomero livuganya n'amasomero mangi aga private wano era mangi nnyo legasinga kati bw'osanga essomero nga naawe owulira naawe olyewulira mutuufu neekuwa kwagala kwongeramu maanyi ng'okola ki ng'oyongereramu ddala. Bannange mwebale nnyo headmaster, mwebale ddala, mwebale kukolagana n'abazadde bulungi ate n'abazadde mwebale kukolagana na management, chairman wa school management ate nkwebazaamu nawe akensuso nkimanyi bingi nnyo biri ebyo sigasobola byogerako kubanga ebyo maaso ebigambo byange biyinza obutasobola kusukkakaawo naye baganda bange basibirira entaana yange mpitibwa Nagujja Jamila nava ku Kirunga Islamic Primary School. Nyimiridde wano njagala kukubiriza abazizi bannaffe bagenda otula ebibuuzo ebyakamalirizo omwaka guno nga ŋŋamba nti nno ebibuuzo bye bagenda oleeta ebyakamalirizo bebeera nga n'ebibuuzo ebitukola buli lunaku abasomesa baffe abalungi ne babadde nga batusomesa. Nebaza abazadde baffe abatusobosezza okusasula school fees netusoma okuva mu nasale okutuuka mu P7 eno gye tuliwo essaawa eno we batusasulidde school fees. Amanya gange Nzengoli Muhammad era nga ndi mwizi wa Kirunga Islamic Primary School. Ensonga endeese wano leero tubadde n'omukolo gwaffe ogw'okutusabira nga ffe ba candidates naye badde nsaba abayizi mwenna abali abagenda otuula wamu naffe badde mbasaba bwemutuuka ku pepa mubeere bakkakkamu ne mupapa kyemuba mumanya nti ebigenda okujja mu pepa byebyo batica baffe bazze batukola ki batusomesa era nebaza abasomesa baffe abazze batusomesa kubanga ne babadde ng'oluggi lwaffe olwa future era nebaza ne Mukama asobosezza tutuusa ku luno olunaku nebaza ne bazadde baffe batuweeredde school fees okutandikira ku beginning tutuno tunaatera omumalirizaako era nga batusasulidde mu buli kizibu kyonna kyonna mweraba. Manya nze Ashraf Kamoga. Alhamdulillah lwali tusobodde okwetaba ku mukolo gw'okusabira abaana baffe abagenda okutuula ekibiina ekyomusanvu wiiki ejja. Tubasabidde era tubawaayo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga bajjukiza ebyo beerabidde era omulanga gwekubira abaana butatya bibuuzo kubanga ebibuuzo bagenda okutuula ebyo byennyini bye tubadde nga tubawa era mbasaba bagume naye ate edduwa oba essaala gye tubasabidde si yesemba tubakubiriza nabo okubeera nga beesabira kuba ndabye nga ku mawulire kuno ng'abaana bangi basabira mu ddiini ez'enjawulo naye okusabira tekimala edduwa esinga obulungi eyo gwe gye weesabidde ne muzaddewo gy'akusabidde. Era nkubira omulanga era abasiraamu mwenna kutwala abaana mu masomero ag'eddiini okubeera nga babangulwa mu mpisa n'okula nga basiraamu ab'omugaso mu ggwanga lyabwe Uganda. So nkubira abazadde mwenna oleete abaana ku ssomero agafaanana nga lino insha Allahu ta'ala. Ebigambo byange biyinza obutasobola kusukkakaawo naye baganda bange basibirira entaana era gireka wano batunagula mbuzi mpite muganda Mukama wange bonna bagenda mu kiriki so mbadde mbasaba omugenyi obateme ng'enjogera yina kusawenga naye ebyuma bino nze sirina kooti
ziyita mukama wange naye nja kusaba mukama wange neyanze baŋŋambye nti essaawa bigere ab'ekiyunga ŋŋambye seetaaga bamumanyi Allahu akbar Allahu akbar emikisa gyammwe egiri ekiyunga gye mwansabira gye gyantuusa waggulu ku disitulikiti n'okufuna obwa DEO nava wano ogenda okubeera inspekita w'amasomero mu disitulikiti y'Emukono. Allahu akbar. Basebe ne bannyabo munsaasire Ssebonalewo MP omukulu ono abadde eri nga batusika ebitogi n'ebifaananyi alabika abirina. Tubadde n'akafubo bwe tukavuddemu ne tukkiriziganya budget conference egende mu maaso. Naye olw'okuba waliwo presentation egenda okusooka agendeseemu mukama wange apresentinga ow'ebyensimbi ebiddako ffe tulina okupresentinga ng'abakulembera ebitongole ebyenjawulo muli education LFE n'ebirala. Konze kanfise obutakiika 5 waakiri ntuukeko mu bantu bange mikwano gyange ab'ekiyunga. Bakadde bange nze nina ekirooto n'ekirowoozo ekiyunga ono tusobola omufuula ekyenjawulo. Bwe nali omwaka 2021-22 nga nfisizzaawo obusente nateeka mu bajeti yange y'education ekizimbe kino obukadde obusukka 107 netuzimba wano. Olw'okuba nina amasomero mangi sisobola kubawa buli lunaku buli mwaka nina amasomero ameetaavu mangi, naye tulina enteekateeka gye tukola n'omukulu w'essomero ne bannaffe abatukwasizaako okulaba nga tutambula mu bitongole ebyenjawulo nga bituvujjirira okuzimba kino ekizimbe ekyo kyagala kumenya kuba tekikyali ne inginiya bwe namutumako wano najja okulambula kino n'alambula na kino nagaa nti kino kiriko ndembi tulina kukimenya kumenya nekuzimba kirala kubanga kikyasobola ate kwongerwako kuteekawo kirala. Njagala okubasaba mubeere bagumiikiriza nga tuzimba essomero lino, tekemu obugumiikiriza naye ate era tuteekemu n'omutima omugabi oguwaayo nga gavumenti nga tukutteko ku kisoboka ate naffe ng'abasiraamu ng'abatuuze olw'obulungi bw'essomero lino n'abaana baffe naffe tusobola okutandika okukwatako ku bitonotono insha Allah. Basebo ne bannyabo, omukolo guno gwa kusabira baana baffe, sijja kgenda mu birala bingi naye gwa kusabira baana baffe. Nze ndi mutuuze mu kyampisi ate nga muli bakadde bange beebasewali ennamasumbi Kaseenene ow'omugenzi Ajaalisikala Sseggujja balooya mujja kubeera emirimu egy'enjawulo. Ekyo musobola okukibeera senga ebintu mubikwata mu mitendera ate ne mubituukiriza mu myoyo gyammwe. Allah ajja kubakwatirako mubituukirize. Edduwa eno gye tubasomera olwaleero ya Allah kubakwatirako ku kigezo ekisooka mu bulamu bwammwe. Biri byonna bye mukoze okuva mu nasale okutuuka kati ebibadde bigezo. Kino kye kigezo ekisinga obukulu kubanga kyamutendera ate okujja okujulirwanga emyaka gyonna gy'olimala ng'osoma ate gy'onoomala ng'oli mukozi. Mu kaseera kano fe abaasoma P7 ebiseera biri tebatubuuza ebbaluwa ya P7 naye kati tubuuza abaana ebbaluwa ya P7 eriko ki, oba wakola bubi oyinza obutagenda kukola mirimu egimu. Twagala kubakwasa Allah abataase abayambe olunaku lw'okuna n'olwokutaano nga mutudde mu bigezo. Allah abakwatireko musobole okujjukira ebyo abasomesa bwe basomesezza. Basebo ne bannyabo, abaana bano bakwatibwako basomesa. Njagala kwebaza omukulu w'essomero ne sitaafu ye nti mutukoze bulungi ekiyunga. Omwaka oguwedde mu bibuuzo bya PLE 22
ziba zijjukidde bulungi ne 2-2 oba 2-2 tetwakola twakola 2-2 Kiyunga mu masomero gange gonna gentwala nga patron ow'abasiraamu Kiyunga Mukono district yasinga okukola. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kubanga sijjukira oba yali yesiganye grade headmaster ajja bibagamba naye nga mwakola bulungi n'olwekyo nina obukakafu yabasomesa bulungi naye nga twongeddeko netuwa okubakwasa ono kuba yantwala eka ate nantwala na wano ate nga mukama wange kubanga budget conference gyendimu bweva wano egenda wuwe ebintu abiyise MP ankubira essimu ku masomero gali 3 ankubira ku ssomero ly'Ennama essomero ly'Ekiyunga kati otulowoozaako ti ne mugamba unalero ndowooza nkyayi bali kuteekamu omutima ogwagala okukulaakulanya social services mu Kyampisi ne kyamani wa PTP kojja wange nate simulabye sebo maama mwebale okukumaakuma abazadde bano bonna Kiyunga mu Kyampisi mwokka kati yesinga abaana obulungi Lwenda n'omusolo ndingi Kiyunga bwengenda mu disitulikiti yonna yinza okuba ninayo amasomero 2 oba 3 agasinga Kiyunga abaana. Kiba kitegeeza nti mobilization ya enkiiko ezifuga essomero lino olw'abazadde n'olwa school management committee mukola mobilization nnungi mwebale nnyo mwebalire ddala abasomesa nabeebazizza abaana mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera abawulize eri abasomesa bammwe era nsaba mubeere bawulize paka ebibuuzo biwe ate ne bwe munaabimala era musigale nga muli bawulize eri bakadde bammwe eri abantu abakulu bonna ate eri n'abasomesa bammwe bulijjo okubeera abaana b'omugaso mu nsembe. Njagala kusembyayo basebo ne bannyawe okwebaza mwenna abazze wano olwaleero mwebale kujja ku mukolo guno era nkakasa nti abazze emitima gyammwe gye muzze nagyo gyakusabira abaana baffe kukola bulungi ate tubasabire tuleme kuwulira ebintu ebiri mu masomero amalala omuliro gwakutte ekisulo abaana baayidde school yayidde emikono gyombi tasobola kuwandiika abaana baffe okuzannya omupiira kirungi naye olwaleero ennaku zino zonna mukendeezeeko mukube eddiimuula mugenda kwesala kwetuma kuba muyinza okumenyekera eyo ate okufuna obuzibu nemutakola ebibuuzo nga mmaliriza njagala bwe bampita wano bampita n'omukyala yeesaze mpite muganda meeting endala so basaba ne bannyawo beebaza abaseeka mwenna olw'essomero okumyuka n'abasomesa mwenna n'abazadde n'abaana baffe buli omu okuba nga akoze kyasobola okuteekateeka abaana baffe. Ebigambo byange naddala eri abaana bigenda kubeera bitono ddala naye mu bufunze ffe ng'abazadde ogwaffe tugukoze gye muli ogwaffe tugukoze okuba kubateekateeka kubaleeta wano mu masomero. There is nothing more than that we can do. Ogwaffe olubengo olwaffe tulukoze ate ne twongerako n'okubawanjagira n'okubateekateeka eri Mukama Katonda. Naye tekirina kukoma leero okubasibirira entanda bannange nammwe mwesabire muzuukukengako n'ekiro ku ssaawa ey'omwenda bagiyita ey'omwenda bannange muzuukuke mulaajanire Mukama Katonda awulira. Ate Katonda alina entondo baganda bange tuyinza okumala okusoma wano edduwa n'obeera weeyo abajja ne babalimbalimba
n'abakwasa obuntuntu obutategeereke kati kalowo kateeka wano ebintu tojja bijjukira. Katonda alina entondo, Katonda tebamukatiga. Kati tumala okubalajanira wano ewa Katonda wano tuwawanyi gwe kkiriza nti Katonda agenda kukola ki? Ebintu mubijjukire nga bwe mubisomye, muleme kutuuka wali mu kibiina ng'otunula ngaasi. Mukama Katonda abeere ng'akusobozesa ebintu obeere ng'okola ki? Ng'obijjukira, ate bw'omala obijjukira ne ku lupapula obiteekeko. Ate osigale ng'osaba ne bw'obanga omaze okuwandiika, oli anaakumaakinga aleme kubeera na kitima kibi, oba empapula zo zireme na kubulira eyo. Awo nandowooza mutegeera lwaki twetaaga essaala baganda bange, abaana baffe. Bwe wenywereza eri Mukama Katonda, bakasa agenda bakulembera. Balina buli omu ali wano alina okuba ng'alina akyogeddeko wano kye bayita ambition. Ambition nkulu nnyo okuva kati ffe we twasomera gye myaka nga ngenda kukoza myaka 3 kukyanga ntula P7 93 12 2013 zino certificate baali temazitubuuza ng'ogenda mu secondary. Eno gye mugenda okutuula kati tokyasobola kujoininga secondary nga tolina ki. So this is your foundation. Mbalajanira mbasibirira entanda bwe guba musingi, kati tuli mu musingi tuguzimba. Bw'oguzimba obubi ne gulagaya, eyo oyinza gukomyawo oba ntugamba nti olina okuguddamu buto, naye mmanyi kyekitegeeza okuguddamu. So mbasaba mwenywereza ku Mukama Katonda alina mwe mwongeremu amaanyi. Abazadde b'essomero lino mbeebaza naddala aba P7 okubanga mufubye okukola kye musobola. Abaana bano twaba basaba babeere wano mu kisulo ne twekwatakwata buli omu n'akola kyasobola okulaba, kubanga amasomero ga gavumenti mwenna mukimanyi tegakkiriza, tebafacilitatinga amasomero gano baana kubeera nga basola ku masomero. Naye ne mufuba ne mukola kye musobola olw'obulungi bw'abaana bano nga bwe mbagambye nti ffe ebyaffe tubikoze eki, ne mu making sure nti abaana bajja wano babeere nga buli kaseera beenyololera mu basomesa. Bw'ava mu kiraasi ng'adda mu ruumu ng'adda mu kibiina ng'asoma. Era ssebo headmaster tuli basiima nnyo. Naddala nze DE agenze naye okubanga essomero eritwalaganya amasomero gonna mu mukono wange nga liri wano ewange erya gavumenti, ssebo ndi musiimu, era nsaba Mukama Katonda agira kutuwangaaliza. Nina amasomero mangi, amazima nga kyalira n'ogendayo naye nga nabo tebakuzzaamu maanyi, naye bw'olaba ng'oli naye alwana agende engulu. Kubanga lino essomero livuganya n'amasomero mangi aga private wano, era mangi nnyo legasinga. Kati bw'osanga essomero nga naawe owulira naawe olyewulira, mutuufu neekuwa kwagala kwongeramu maanyi ng'okola ki? Ng'oyongereramu ddala. Bannange mwebale nnyo headmaster, mwebale ddala, mwebale kukolagana n'abazadde bulungi. Ate n'abazadde mwebale kukolagana na management, chairman wa school management, ate nkwebazaamu nawe akensuso. Nkimanyi bingi nnyo biri ebyo sigasobola byongerako kubanga ebyo maaso. Ebigambo byange biyinza obutasobola kusukkakaawo. Naye baganda bange mbasibirira entanda. Ate era n'atwongera tusula waggulu. Salaamu alaikum. وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الفقر وارزقنا احسان الى يوم الدين. اللهم افتحنا ابواب الجنه، اللهم افتحنا ابواب الفهم، اللهم افتحنا ابواب الفهم، اللهم افتحنا ابواب الفهم، اللهم افتحنا ابواب الرزق، اللهم افتحنا ابواب الرزق، اللهم افتحنا ابواب الرزق. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما.
اللهم آجرنا من النار ربنا ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم في الوالدين اللهم ارد رقابنا رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم افتحنا أبواب الجنة اللهم افتحنا أبواب الفهم اللهم افتحنا أبواب الرزق يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Osobola okuba nga tebakakaganyizibwa mu ngeri zonna. Sirina ffe mwenna abazadde b'essomero lino nsanyuse nnyo okubalaba era twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okubeera n'edduwa eno. Sebo ffe twasomera nga tetwetaaga P7 essaawa eno P7 ogyetaaga oyagala oba toyagala oba nga onegenda mu kibiina ekirala naye nga bwe tumaze okubasabira ne tubakwasa ne tubateeka mu mikono gya Mukama Katonda. Mukama Katonda bamwesige, Mukama Katonda alina entondo, Mukama Katonda tayagala kumugattako eno n'eno nti olwaleero oli mu muzikiti ate enkya ogende mu ssabo simanyi bakukwasa obuti nti bw'onookateeka mu nsawo omwana ojja kujjukira ebintu. Beesige Mukama Katonda oyo gwe tubakwasizza, Mukama Katonda ajja bakulembera. Central government ya NRM ekulemberwa His Excellence Yoweri Kaguta Museveni olw'obuyambi bw'atuwadde olwa support gy'atuwadde olw'okuba nti atuwa UPE ne tugezaako okutetenganya however much nti ebizimbe si birungi. Twebaza kanso ya LC5 Mukono, twebaza DEO, twebaza eggombolola y'ekyambisi olw'obuyambi bwonna bwe bagezaako tuwa twaliza awamu. Amanya nze Kadibala Yusuf Headmaster Kiyunga Islamic Primary School.